Bagamba, the travelers from northern Uganda, Congo, and Southern Sudan must use alternative routes following the shutdown of Karuma Bridge to facilitate city construction. Bagamba bagenda kudamu ate abagitereza. Mpoza eri gye bayita yewa mu park. Era baggalawo mwagenda. Mwayitawa? Bayita mu park. Oyita Bunyolo bwoti naye waliwo. Sisobola kugendayo. Ekubo ddungi bula. Sisobola. Ne tutayuli sinagaana. The road is too good. Bana twebaza Omukulu Katumba Wamala, thank you. Minister of Works. Ne Kaluma yaleeteredde yate what song? Lwaki bakola double. Baali bagigudde nga bagiguddewo ku light trucks only. Nga bagiguddewo motoka ntono neziwewuka. Never that is bad. Kubanga mukimanyi emotoka ziva Sudan zonna ziva ludda wa ennene ziyita Kaluma. Kati bw'ogamba nti oguddewo motoka tono okoledde abawaka esene y'omiwa musole begenda obudde olaba Masaka Road tonsala mu kirimi bwenjogera mugamba nti nyingira bakama bange bane bakama bange mbawe ekitiibwa sibayingirira naye njagala tukwatagane bannayuganda n'abantu olaba Masaka Road eringa etaakolebwa obanza atategeera bulungi nakati bw'okatukako uyitika okayitako otya okankana oswala ebbanga Masaka Road yamala nga bakola Masaka n'omudidi gw'ensimbi ogwagendaawo lwaki mba temukola mulundi gumu kintu n'ogamba tufokasinze Masaka Road yagwamu ddi mufokasinge mugamba nti Masaka tugiwadde emyezi 6 ne musiba emmotoka ne mubulookinga buli kimu era baatusiba tugikole naye ogamba nti okoze oluntuntu nze ne Masaka tintayo gendayo akantu kati okayitako otyo toggwamu wenna okankana ekigenderwa kiba kikyokola ddabo waaka spending a cent eggwanga libuliddwa omuntu ddala alimirirwa waliwo ebintu ebikolebwa wano mu Uganda n'ogamba lwaki ebyaffe bigwamu byaffe ebeera bwe bityo olaba crossover zino eziri ku expressway simanyi Salama Road simanyi Busabala Road simanyi zonna badde myaka 10 mukola okola akantu ke kamu sende y'omusolege diringa eddwaliro bazimba era eddwaliro lwakwasagala kulyogera naye mwaka ki since when no since when ne sente ezoogerebwa bino abantu baagala obiwulira wadde nga kinkakatako bino abantu baba baagala okubiwulira since when ne sente zigenze anti eddwaliro twamala ebbanga ddene nga bulwoyitawo olaba bikabuuti bitundu baali babisse ku ttaka bwe bati bannange naye nga tulaba ekiri ekivuddeyo kigenda mpola era ne tugamba nti mwebale twebaza Minister wa Works Omukulu Katumba Wamala ate kati obuvunaanyizibwa bonna g'obunayunulwa yavuddewo olina okutulaga enjawulo mu bintu amakubo ganye abakobeddwa naye nakawuka kyaganye baalitandikako sayidi z'ekisubi okugenda endakawuka ne the things Busabala bamutusuuza nitugule plot ya Busabala eyo ku mazzi ajja kuzimbibwa se katusabe Jennifer Busabala mulungi Busabala tayo atoki wakyaliyo Monako wakyabere Busabala bonna banakutwabagwa bana erekubo lyaterezeza expressway eyemunyonyo yaterezeza sayidi yeeyo yalinyisayo ne be wonna gold wonna olabanga gold baba strategy kinawe bwanga ogula ebintu byo kasira abayundu wange etandise okuzimba abantu mbazigire endakawuka sewaffe endakawuka mugende mu positioning nakawuka ekyagulwa tekyagulwa abantu bali ali mabamba naye tekyagulwa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.